Amawulire g'okutundibwa kw'emigabo gya kampuni ensonzi y'amata Uganda Dairy Corporation eri kampuni endala okuva mu Kenya eyitibwa Brookside Dairy Limited kuliko abanene mu gavumenti be kutadde ku nninga. Brookside y'emu ku kampani z'amata ezisinga obunene Kenya era ng'amaka g'omukulembeze wa Kenya Uhuru Kenyatta gagirinamu omukono munene. Mu kusooka Uganda Dairy Corporation yagulibwa kampuni okuva mu ggwanga lya Thailand mu nkola ya gavumenti ey'okwetundako amakolero gaayo agatakyaleeta magoba. Wabula ensimbi ezagulibwa kampuni eno zeewuunyisa bannayuganda bonna nga yali ddoola emu yokka bw'eti ezitawera na nnusu 5,000. Waliwo akakiiko ka Parliament akassibwawo okunoonyereza ku ngeri kampuni eno emanyiddwa ennyo olw'amata ga Fresh Dairy gye yatundibwamu era ne kawunzika nga kalumya abakulu mu gavumenti olw'okukola omulimu guno mu ngeri y'amancoolo. Oluvannyuma mu 2007 Samia Agriculture and Livestock Limited nga nayo kampuni esibuka Kenya yeddiza obuyinza ku kampuni eno oluvannyuma lw'okugula emigabo egyagirimu ku mitwalo gya $50,000 nga kampuni eno etundibwa waliwo ebyakkaanyizibwako. We conditioned them to make sure, we obligated them to make sure that they improve the asset base and hence the powder plant. So those assets are the ones that belong to government. Samia yalina endagaano ya myaka 10 wabula emyaka bwe gyetooloola mu 2014 n'esaba eyongezebweyo emyaka 50 olw'okuba yali etaddemu ensimbi zaayo nnyingi ate nga tezivangayo. The initial understanding was that Samia would operate Dairy Corporation for 10 years. But it's also a fact that they invested heavily and requested government to vary that period to a longer period. NTV ekitegeddeko nti waliwo abakulu mu minisitule y'ebyensimbi abasobola okumatiza omukulembeze w'eggwanga era Samia neeyongezebwa emyaka 40 mu yali esuubirirwa okusiga obukadde bwa $7. Ekisinga okukuba enkikwe nga baakamala okuggya kkalaamu ku lupapula lw'endagaano empya omwezi oguwedde ng'ennaku z'omwezi 25. Samia teyayita mu ngeri egambibwa okuba ng'emenya amateeka ne yeetundako emigabo gyonna egisukka $1.5. Buli mugabo yagutunda $200 era nga NTV yakitegeddeko nti kampuni ya Brookside eya Uhuru Kenyatta ye yagiguze ku buwumbi 3,340. I can confirm that the assets of government of Uganda have remained. But the shares, to the best of my knowledge, the shares of the operators of the business of dairy corporations are the ones, hence Samia, are the ones which have been transferred to Brookside. Kino kiba kitegeeza nti Uganda Dairy Corporation ezze mu mikono emirala mu ngeri bannayuganda abaakaaba nga gavumenti egyetundako mu 2007 gye batategedde gattako okufiirizibwa ensimbi ennyingi gavumenti ze yandifunyemu ebakubanga ye yeddukanyiza kampuni eno. Newankubadde nga Brookside yo yayise mu mateeka okugula emigabo gino, ebibuuzo bingi ebikyebuuzibwa ku ngeri ddiiru eno gye yakutuddwamu ng'okusinga bannayuganda beebuuza lwaki abakungu mu minisitule y'ebyensimbi bakkiriza okwongera Samia emyaka 40 ng'endagaano yaayo ey'emyaka 10 yalina okuggwako mu 2017 yali ekyaliko. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.